ate bw'obanga ogenza okwewandiisa okusoma ng'oli mukulu sooka omale okubuuza institution eno gye nnindamu temunkuba bufaananyi wane teeke waggulu ekiweebwayo okusoka etaifu mazima gali nti abakyala mubeereewo oba abazadde ne bataata kakibakwatiramu muyimirire ku lw'abaana otherwise abaana abamu bakola ensobi naye lwabutakuzibwa ekitegeera kati muyimirire mu kuza abaana abamu bali ku street naye lwabutakuzibwa osanga singa waliwo oba mulidde mimmonde itsoke oba mulidde kawunga itsoke ekitegeera mubeerewo mubiyimirire abaana abamu abantu abakulu ensobi ezimu tuzikola kati nga tukuze naye nga omusingi gwakolaki gwafiira wansi seriously wanye nawe nze ankonva wamateeka ekirawo taifu y'omu abantu b'esayidi eno bansobedde. Neyanzizza olwa chance eno ku mukutu guno gwa Simon Official. Mukama abampeere nnyo omukisa era nkusaba oguwulirize owulire ebigambo bye baba boogera. Mukama abampeere nnyo omukisa. Nasebo waniriza nange nsanyusa obbalaba obuze ndi ku Bativale ukyogamba noonyayo n'obulwa gende tulabye abantu gena balagako kusabisibwa ebadde tulabye nga kyaki ekyuse kiki kyoyongeddemu ekikyanjawo munnange management ya Bativale yekyusizza ekifo naye ekyomwoyo kyo kisigala kya mwoyo Katonda asigala afuga yesebo twamisinga ku birthday moment kyenjawulo yali ku birthday abantu balaba ku social media bannange birthday nange yali surprise birthday nange abaana be surprise nga be bagitegeka ge mazima kati sina kyenyinza kugamba nti oba kino kuba temwali maanyi gange na magezi gange nze siyinza kugamba nti oba kyekyabaawo baki okusoma tekuliiko myaka omuntu omukulu tekirina buzibu kuddayo okusoma naye ekikulu kyekifo ky'oddiddeyo okusomeramu kituufu kikkirizibwa mu mateeka oba tekikkirizibwa mu mateeka eyo ensonga enkulu naye okusoma kukulu nnyo kubanga waliwo omuntu nga teyafuna chansi kusoma ng'akyali muto era mbakubiriza nnyo abazadde muyimirire ku lw'abaana musomese abaana muyimirire bazadde abakyala n'abazadde abaami muyimirire ku lw'abaana okole kyosobola abaana basome kubanga okusoma obutasoma buluma bukulu buluma bukulu tulengera omukulu bamutikidde ku lunaku lwokutaano Jesse gwe yaliyo obugambo obulungi omusomero bamutikidde olwokutaano ani gwe batikidde tabugingo bamutikidde olunaku lwokutaano yadde moment nnungi nnyo kirungi baba bamutikidde kirungi mukama mulungi wanjisebo omuntu kye yali yebuuzisa lwaki kati lwaki bamutikidde gwe gyemya osanga waabadde ayagala okutikkirwa ku gino emyaka osanga oba oli awo naye kino njagala kigende mu balala aba planning okuddayo okusoma kubanga era abantu nze mbakubiriza abaddeyo okusoma bakubiriza kati aba planning okuddayo okusoma sooka otunuulire awantu wogenda okusomera wakkirizibwa ate n'ekyokubiri kyogenda okusoma ogenda kutuukiriza butuukiriza kugamba bagambe nti bakutikkira oba kyosoma kirimu omulamwa ekyo yensonga enkulu naye nga ekyomutikkira nze mbadde simanyi nti bamutikkidde naye mukama mulungi bwe banga bamutikkidde wabaddeyo ekivulu mu kibuga nga kyabalokole ng'akitegese mulokole naye ng'omwenge oguli kuli konsati nga yabalokole twagiranga tumanyi nti yabalokole kumbe ab'ensi be bagenda okusinga okuyimba Katonda atugamba nti buli viivi liri mufukamirira ate viivi ly'omusumba lyafukaamiridde mukulu w'abasamizi
ensonga eyo sigenda giyingiramu nnyo, ensonga eyo sijja giyingiramu nnyo, naye bwe nkootinga Bible mu Bible Yesu bw'osoma mu Luka essula ya 19 mulimu omusajja bamuyita Zaakayo. Yesu yali ayita ng'alina gy'alaga. Fact Bible egamba nti n'ayingira mu Yeriko n'aba ng'akiyitamu. Kati bwe yali akiyitamu n'asisinkana omusajja we yali mumpi. Musajja mumpi ali awo. Naye ng'ate okuba nti mumpi si yali ensonga, naye yali alina kyamanyiddwako, yali muwooza. Kati mu ebyo ebiseera abawooza baali tebabaagala nga babatunuuliranga bazibu nnyo kubanga bawoozanga basoloozanga essente kifuba ku bantu. Abawooza ne kakati era abawooza abaweesa emisolo ne kakati era abantu tebabakola ki, tebabaagala. Naye kubanga tebabeera na mazima abawooza tebabeera mu mazima, awooza ekisusse ku kituufu kye yandibadde akola ki, kye yandibadde akola. Kakati naye Yesu n'agamba nti naye n'agamba Zaakayo n'amugamba, kati Zaakayo bwe yalaba nga tasobola kulaba Yesu yadduka emisinde n'alinnya omuti, yeesalira amagezi n'alinnya omuti asobole okulaba Yesu. Yesu bwe yatuuka awali omuti Zaakayo gwe yali alinnye n'amugamba akka wansi, olwaleero kiŋŋwanira okubeera mu nju yo. Zaakayo n'asanyuka kubanga ate yali amanyiddwa nti wa bibi, mukozi wa bibi. Naye bw'amanga Yesu yasisinkana Zaakayo, Katonda ayagala ffenna ge mazima kubanga ffenna tetwali batuukirivu naye tutuukirira butuukirizi olw'ekisa kya Katonda. Sinzira ku Bayibuli kikirizibwa omwonoonyi n'ayingira mu kyaki. Era aboonoonyi be bajja eri Katonda. Era Yesu yayogera bw'ati n'agamba muki? Yayogera bw'ati n'agamba mu Matayo essula ya 11:28 n'agamba mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abatikkula. Kakati ekibi oba ekikyamu kwe kuba ng'omwonoonyi bw'ozze ate n'otokola ki? N'otakyuka n'osigala nga weewaana, n'osigala mu kwewaana, naye nga ekituufu kiri nti Yesu yajjirira boonoonyi, naye nga yajjirira aboonoonyi tukyuke. Kati eky'omutawaana bwe butakyuka. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Abantu mbayita ku Bat Valley Theatre, mu Bat Valley Theatre ate kati tulongoosezza, management yalongoosezza jangu entebe ze baataddemu obanga atudde mu ez'omu nnyonyi ali oddinyeko ku nnyonyi ya Emirates otuula bw'oti ng'oli comfortable yo bw'obana togirinnyanga musookoddeyo otuule mu ezo entebe olabe. Kati tubaaniriza services zaffe zibeerawo mu lanchawa. Tugenda kutandika okusiiba kuva ku enkya ennaku z'omwezi meka 13. Yes, tugenda kutandika ennaku z'omwezi 13 okusiiba. Jangu tusiibire wamu tugamba tugenda kumenya ekisenge kya Yeriko olw'ekisa kya Katonda. Kama abampeera omukisa. Sunday services zibeerawo lwa Sunday, tubeerawo ne Sunday service. Ne lunch hours zibeerawo. Mbatumidde nnyo amannya geego nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nviira ku Word of Salvation Ministries. Ku Bat Valley. Yes, sir. Ndaba Teddy Bujingo yakanamba kesimu kaboka mobile money nga supporting ministry. Ate era nga kituufu kiri nti era minisitule yeetaaga sapooti yammwe ab'emikwano, yeetaaga sapooti yammwe mwe abawuliriza kubanga obuweereza ekituufu kiri nti obuweereza bwetaaga support, financial support. Kati bw'oba nga oyagala okukola ki okutu supportinga financially oba simu oba okusabira ekyokusabira kubanga enamba zino zengenda okuwa zo ziri ku WhatsApp osobola okusindika oba ng'olina ensonga yonna oyinza ozikuba nesizikwata olw'okuba nti ebiseera ebisinga essimu zange zibeera mu silence ate oba oluusi mbeera nnyina bye nkola oba oluusi mbeera mu kutambula naye ka message kaba kakola. Ennamba eri 0751
34 97 51. Enamba ey'okubiri eri 0772 34 97 51. Mukama akutuweere nnyo omukisa. Kyonna ky'oteekako okulaga nti oyamba obuweereza, kubanga ekituufu kiri tuli mu kifo kya bupangisa. Buli kimu kye tukola kugamba right now tetulina bintu byaffe ngaffe aba Word of Salvation, naye tulina Katonda. Ate n'ekirala Katonda akozesa abantu, asobola okukozesa ggwe ampulirize oba ndaba